Wabadde okusika omugwa wakati w'abakuumaddembe n'abantu abakola omulimu gw'okusima zaabu e Mubende ne beekalakaasizza nga bawakanya kya kampuni ya Kitumbi Kayonza Miners Association okubagoba mu kirombe kino nga bagamba nti bafunye sitenda y'okusima zaabu. Ennyo buli omu wano eyaze nga ayagala okunoonya kyasobola okuliisa abaana baka. Kampuni nga kampuni tesobola okuliisa buli omu ali wano. Abasima zaabu batadde wansi ebikola nga baagala bakulira kampuni eno okujja abasirikale baayo abatanze okubakwata n'okubatulugunya nga bagamba nti tebateekeddwa kusima zaabu. Jennifer atugobyeyo tuzze ku gundi tutuze ntweyiiye tusobole okubeera eno mu byalo gye batasobola kutuuka ne mu byalo gye tuzze bali mututulugunya. Bano era bagaseeko nti abakulira kampuni eno baleeta abasirikale b'ekitongole ky'obwannannyini okukuuma wabula bataddewo load blocker mu kkubo nga tokkirizibwa kuyisaayo musenyu mwe bajja zaabu. Luno luguudo lutambuza abatambuza bava enjuyi zonna. Lwaki balugala? Lwaki balugala? Bongeddeko nti kampuni eno ebasasuza ssente ziri wakati w'omutwalo gumu n'emitwalo 5 nga za density kye bagamba nti kibanyigiriza. Emitwalo ena nebwentuuka wano nze ganza anoonye ekyokulya nange era bansaba emitwalo 2 n'ekitundu. Ate onosaba emitwalo 2 n'ekitundu. Ate era atamenye ennyumba y'onomusomeka. Baleero bajje road block badde gyako abantu 55,000. Gyo balina gwe babadde bakubatira muli mu nsiko. Bamugee bagenda mukuba amasasi. Kampuni ya Faaza ye kampuni kyeyo. Atwala poliisi y'Elubali ne wagaba atuuse okukakkanya embeera wabula nga abasimi ba zaabu balomerezzaawo Soono okwekobaana ne kampuni watulugunye kubanga afunayo engozi. Poliisi ekolagana na kampuni nekolagana n'abatuuze ssente yo bagala bya ssente. Osima bataddeko kati akolagana n'abakampuni takyayagala kuwula ebyabatuuze bye boogera. Osi gwe bajjako gwe twali tumanyi bulungi ng'atukolera bulungi. Abasabye okubeera bagumiikiriza asooka ayogere n'abakulira kampuni eno kubanga yabasaba okusooka okuleka okukwata abantu wabula tebamanyi lwaki bakikola era bagambye nti bano abasirikale agenda nabo tagenda kubalekawo. Mbadde mbasaba ekintu kimu mubeere bakakamu tukuumye ba directors tutuule nabo mpeeki era tukubaleetera wano. Maneja wa Kayonza yeeganye ebyogerwa abantu n'agamba nti wali muntu yenna gwe batulugunya wabula agamba nti bano bakozesa ebintu by'obulabe omuli Immaculate. Ate batwala mukyanga gw'okogogola bagenda ne Immaculate because babuuza bayiwa bakozesa Immaculate so Immaculate yayininga apo ng'agenze emigga. Mu kiseera kino abantu abasima zaabu basula mu 15 nga bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Musa Kabogoza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Abasajja batulemesa.